Wala bya Nabbanja empize bamukubye walinga agezaako gamba nti mulangirire oli. Bamukubye mpizo akogezaako gamba. Haze kutale center bamulangiridde dana agenda. Yino bululu bwe mitwalo 10. Kati nga ina gwayagala. Naye nga ate gwayagala. Obwa teyafunye kalulu kamala. Kati gwayagala dda wali amukubira Nabbanja ganti nze king maker wane mu Bunyolo kanzije. Na yingirawo ne motoka ze. Omukulu nga abasirikale nga batandika okukola bati musembere. Kati oli gwe babadde gwe yabadde tayagala balangirire nga te yalaba yakoze eki. Nabbanja jaga irangirire oli akalulu kawedde atogira ki. Oli yamukubidde simu yafunye obulo obutono. Katonda yafunye obungi yabadde omutuufu okuwangula. Namugamba tonda banga. Kati ye najja namusemberera nga abasirikale balowooza agenda kwogera bwogezi naye. Ani yakubye Nabbanja? Eyawangudde akamyufu ako. Eyamukubye oluyolo. Nabbanja ninga oluli ne lukuleetako ekipapi. Oluyi lwabadde lw'amaanyi muganda wange. Era omusajja wamulabe bamuyuziza abasirikale esaati ze nga bamusika okuvaayo omukulu. Naye bo abasirikale ewaliwo yadambuza nti babaddewa tebategedde. Bw'oba olina abasirikale abakukuuma nenzija woli nga ate balaba nti tebavaako babasembera na busembeze nobagamba muleke. Kati bw'oli bwe yazze ne baga nti agenda kwogera naye nga abantu abakulu babeeko banyumya nayisagisaamu kati bagenza okugira ng'empinga 8 nga saba minisita minisita gakabagako zabadde musajja nenga alina omutima wanga amasasi gali gasomulira waawo tekisoboka kubanga kisooka wali babadde tebakkiriza kuyingizaawo omuntu era abakuumi ab'emmundu basigadde bweru kati bano abasiga abayingidde bano abadde basobola okugamba abantu era temusembera Nabbanja alabye olwo oluyi lwadde lw'amaanyi naye Lemoni tekuba omutwe Nabbanja sirapu kakumi kubanga ebyo yabikola mu kamyufu wali nga balonda ssentebe wa district owa NRM ojjukira nga agamba balangirire Fred Byamukama na minisita omuweereza w'ebyengu mulangirire oli era ne balangirira n'oli n'abivaako Mwesigye gwe baali bavuganya Mwesigye Kifuranka Mwesigye ono omusajja wa Muwozi n'abivaako naga bamulangirire Byamukama sina buzibu naye kambalinde mukalya kati era yamukubye ye yamusabudde oluyi amugamba ate bw'ojogensa nafutotulamu bw'ojogensa nafutotulamu naaluli nakuleka hale ne wano nnumbyewo omuntu gw'oyagala balangirire munafu ne luli walangirira Byamukama nga si yawangudde nagaa kiri nakireka kino sijja kireka ne lumulya kankukube gwe wawuliddewo nga Museveni alina ne byanenya nti oba era mu bbaluwa ye teyanenyezza tebamukwata nako tebakola ki Museveni ye yagayoga nti oyo kye yakoze kyadde matabuta kubanga onoonya ki ku polling station nga bakulangiridde mulwokuba oli saba minisita ebyo bikola mu kalulu tebikola tuli mu kamyufu k'NRM naawe oli munnakibiina oli memba ekifo ky'okujja otabaganye ate gw'oteekawo mbeera nti langirira oli how emboko empi ne zimuyitamu naye oluyi lwadde lw'amaanyi oluyi lwakusaanidde Nabbanja lwamusaanidde olwo oluyi lwadde bulabe lwabadde vaawo mpitewo kati ebikolwa eby'abantu abalinga Nabbanja bye byasinze n'okutabula akamyufu kano abantu ne batandika n'okulangirira abantu abakyamu kuba waliwo abanene abazze omunene najja ate munaye ayina amagye kati lijesitwa musajja wattu bamujja neeyo mu kyalo n'omuntu akuumibwa amagye tamulabanga oli bamusindika mubaka mu paalamenti agenza okujja nga minisita amagye gamwetoolodde kakati namuga alangirira n'alangirira omuntu omukyamu omunafu ate awangudde okitegeera katunuulire ebyali esembabule embooko yanyooka esembabule Lwashande n'aleeta balakisi yonna eyekasijagirwa n'agiyiwawayo kati ogiyiye mu kyalo mu bantu ab'ekyalo bwe batyo nga bye bafaanana Lwashande ate bajja mmulekayo embooko n'ekaaba mukana akalulu akabona bajja mmulekayo gundi yakoze petition naye bajja mmuleka petition yagikoze naye wano omanyi mukaabona biba biralamu ye yagambye petition bwe mukuba sekikubo amulinda nga bamaze omulangirya nga wangudde kali akabangi talina mpapula sekikubo era nabadde independent era asoomujjayo asobola omujjayo ajje independent anti yagamba ajja kwesimbawo independent naye bwasinga gundi awangula ajja agenda mu parliament naye empapula za Lwashande gundi yazikakasa National Council for Higher Education kati nategera bali mu system yazikakasa ekizibu kya kubanga nze nazitunuulidde nagambye bano bazikakasa basinziira kuki nalabye Ssemujju ng'agamba nti ebyatuuka ku Sekikubo ye yeewuunya nti Sekikubo
ye ne kakati tali contented because Salamu alaikum agati nakalemba omusomi w'edduwa bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa abali ebweru mirimu giganye papula zeesibye kino kyekyoto kwensabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali wenkusabira n'ofuna emikisa ky'oba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jankusomere ku dduwa ofuna omukisa eno ennyanja kwesira buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda nze Agati Nakalembe kambawo ennamba yange yeeno 075237529 temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukoye ku nnamba yange eno. Onaosinzira byonna byokola nkwaniriza olunaku olwaleero tuli ku MS Media nkubuzaako nti wasiibye otya osuza otya mu ggwanga mwoli mu kitundu mwoli ne mbudde mwotulabira afujja okusomoozebwa ofidde olwaziza bakubbye bakufeze bakugobye ku mulimu n'okusomoozebwa okulala nkusaasidde nnyo wasootuka ku buwanguzi obw'enjawulo bwe nkuyozaayoza nze Matiya Sekanjako tuli ku MS Media nyina Kanso Hassan Nsubuga akulembera Buganda First ate ye mbaka addako owa Kampala y'omu Masekkati agenda kubuuza tugenda tandika okwogera ebigambo Kanso buuza abantu Matiya ogambye nti nno ki ano producer tapitegeera buuza abantu sebo wasize otya gulungi abatulaba n'abatuwuliriza mbalamusizza ku mukutu gwa MS Media mwebale kwekuumira ku mukutu ogw'ensonga MS Media ensonga nyingi tuziggusa tetuzireka mu bbanga tutambuza ensonga nga bwe zirina okutambula njagala okulamusa ku bantu ba Buganda mwenna abali wano mu Uganda n'abali ebweru wa Uganda mwenna tubalamusaako Uganda wange byalugaba Robert byalugaba Thomas owa Australia mwezi guweddeko ate bwe guggwako yagamba teekako amaanyi ng'omwezi guggwako ajja kuteerako amaanyi nawe yagamba ajja kuteerako simanyi aba yagamba tiyajja kuteekako kulimba sebo ku level ya Thomas aba ajja kuteerako amaanyi kirungi naye tubalamusaako mwenna muganda wange Ssemujju Lawrence Alan ali mu ggwanga lya Ireland. Ssemujju Lawrence yewebukulula ali mu ggwanga Ireland. aliwo ono w'amasimu oyo ali South Korea yani Kiwanuka Robert ne Kiwanuka naye sitali serious tukabiridde amasimu ali eyo amasimu gajja kujja ugana jaddi amasimu gajja kujja agenda komawo mu December we Budapest yatuuse dakika ntini kati dini agenda bba wano amashini zalesa agenda bba zitwanjulira yatuuka over the weekend mundi zaffe zazze agenda bba zitwanjulira era abantu bagenda bba baziraba sebo tetujja kweyanza tunalaba asooka atuuke tomanya ayinza ofuna diversion ebya Uganda bizibu naye nga over the weekend ndowooza Friday bwe yalinnya n'atuuka Saturday ndowooza nga bubuwungeera naye nga buli kimu nayogeddeko naye eggulo nga alina software gwali mu kuteekako nkakasa n'amaanyi ng'ogyeko mashini n'amaanyi agenda galeeta amiina katumulinde sebo tukwaniriza oba wakomyewo bulungi mukama yebale kukomyawo ate n'abalala bakomewo abakomawo bangi ne Lawrence yennyini akomawo mu mwezi ogw'omunaana ogwo gujja akomawo gwa munaana ajja kuba abayeko byatuleeta wakati ffene simu tuzigula ajja kuleeta ebintu bingi ajja kuleeta sebo yalina ebintu bingi alina cooperative eyo mu kyalo y'amaanyi era obulango sebo bujja obulango nabwo buleeta obulango bujja ate baba akoledde ddala obanga sebo omukutu gwetaaga obulango kuyimirirawo abakozi basasulwa biki bintu biba bingi so tubeebaza mwenna mwebale kutulaba omanyi leero nkeddeko ku NIRA okurenewinga national ID yange naye aba NIRA bwe bamulaba mwetereeze balaba NIRA abantu ne bakeera mu line ku ssaawa emu ey'okumakya olina ajja ku ssaawa 4 olw'okubaze n'omutwalo gumu mitwalo 2 ne bamuyisaawo enguzi jukira kati waliwo bana abatula ku mashini ku computer gamba teekako zino engalo teekako zino tunula n'amaaso bukimanyi kati ono broker abeera wali awabeera bifomu ebingi kati oli bwamala omuwa ssente nga ojjuza ng'afuna n'omuwala omulanga nga nyama onyijulizeeko wano nga oli ajjuza kati ye nga kukwata nga kutwalira bali ngagamba anodi
awe Budapest uno kola kuono wa Budapest uno yali mukuba mulagirire kakati ngagamba kola kuono ngo oli akola ki ngamukola kakati natuseulwa kuba kalenzi sijja kulimaze bankozeeko mangu bana mbadde bachairman bamanyi bakansala mikwano jange agamba nti no munamawule mukoleko mangu agenda akola emirimu naye abantu ndessa abantu mu line ngoli agamba natuse sawa 12 ne kakati tebana bakumuyita tebana bakuogera naye ngali awo tamanyi kidako naye nga Hassan Nsubugajja nawayo omutwalo ne bamuwandiisa olusa ayinza obutawayo omutwalo ne bagamba ndi president huyu ekyo si kibi nze wenjija ne basawo okubandi wa mawulire ekyo si kibi naye nze kyenvumirira kyekino oli najja nakuwa omutwalo emitwalo ebiri kati nyina abantu bangi umanyi kati nze nkoledde eri ewaffe abantu abasinga bamanyi ate jukira line ezo zibaamu abakadde abantu abakulu ngomayo okuyimirira mu line esaawa 6 oli alina ayonsa yaleseyo omwana ewaka bali awo atalina mutwalo atalina ebintu bamukola kati nida kyerina okukola nida erina okutunula muzina ensonga asabale esindikeyo ba detective baayo bayesindikeyo abantu bakoleyo ogwambega balabe amusindike ne ssente asooka atulewo kituufu abavubuka abo n'abakazi enguzi eri mu nnira in fact ebitongole bingi nalabye ku passport sibwe kubadde ndabagundi ng'ayomba sibwe kiri otuuka kati mu dakiika 5 baba bakoze okujjako ng'olina ojja wasasudde dda buli kimu kigenda otuuka ali nga basoma Hassan Nsubugajja kugambye kati babyanguye ebya pamit tomalawo na dakiika ziwera tomalawo ne kati nida tesobola kopinga kintu ekyo kituufu kati ng'oggyeko ekyo ne mu kufulumya ofulumya national ID nalwo olutalo oprinting out national ID esobola okumalayo emyezi 4 kweta n'otuuka kati nze yange mu kusooka najijja mu bene newandisiza kasanda tuke kasanda nga kasanda balina sign post eriko ekigambo nira naye nga office teriiwo ne bagamba kati vugodde mubende nevuga nengende mubende ntuke mubende omusajja ngamba gwe national ID yafuluma ngo balito yinonanga jukira bomaloteka bobateka linnya lyo mu kompyuta nakuzo omwezi ze wazalibwa nga balaga ka box bwe bayafuluma kerimu nazuze nyini notunwa mu kitabo nga kuliko abantu bana abanonye national ID olunako naye nga abali awo bwe babuzaabuza balinga 12 teina target nida ina ebinyi byenotereza ekope ku kya passport ekope ku kya permit kati gongamba otya kati government kati kawala oina sente emu Glory Church wokawe wandisiza abantu ku bantu ababeera kubanga ejimu ku miruka egisingamu abantu abangi kasubi jukira kati emiruka giri e Kampala abantu ababeera mbabeera mitwala 2+ omuluka gumu kati nosanga division nga Kawempe oba Lubaga ng'eina emiruka nga 20 kati abantu abongera bamalayo ddi kati gongamba otya ngira babawe emyezi 6 okulenewinga national ID naye kati eri ebbanga linagenda okugwawo nga abantu bangi tebafu kuba oli waaba asobola okusiba mu line olunaku lulamba kitegeeza mukola ku bantu nga 10 olunaku abantu 10 kati aba 10 be mukozeeko omuwendo ogwo omutono bwe guti ate nga bakuwaddeyo akasente omuwendo ogwo guba mutono nnyo ku Bannayuganda ndaga muntu z'abantu zaggwako dda abamu beetaaga okufuna empya kuba bano kye bakola si ku yuniwalinga bulinuwalinzi n'empya bakuwandiisa bawandiisa n'abaana abato olina abaana bo nojja n'obawandiisa kakati ebyo byonna munaabikola mutya ng'abantu mubajjako bujja ssente ate mu kubajjako ssente atalina ssente n'abeera mu layini okumala essaawa n'essaawa ng'ate yakedde nira kiri buli wamu kati olabe ngabye minisita Matiya Kasajja ng'alaajana ng'agamba bannange President Museveni buli yagabye sente mu kamyufu akwatibwe kuba abagabye balina mu kwewaana bali mu kwewaana bagambye yasaze nti ate nesimewo Nsubuga ngamba nti wewe waabwe yawadde agaba bali mu kwewaana video mwazirabye biri kati bamuyanga be balina muyanga utayaga ndi ye yawadde yakubidde wa bank oweyiga nga muntegekera wao milioni 10 za 12 kati abayina soka mu abayina kwata kubakwata bukwasi Matiya Kasajja agambye bannange President Museveni bye twajirako byo mulama tugubuddeko yes abantu bagaba enguzi misanatu naye nkubulire kati awo ku Nilo olaba enguzi bagigaba misanatu tewalina asobola kubuuza nennira lwaki kopa bino ebitongole olya lutereeza bwati kati ne olaba enguzi eyo esensedde kumpi buli kitongole naye kye neebaza mu private companies nga bank ezo osoba nga ATM yo yafunye ekizibu neera otula mu layini nga bano babasanzeewo ne bamala ne bakuyita kati
n'otuuka nze nagendako okukola replacement ya line yange simu ebuzi nenyingira mu kampuni mu service center omukyala nangamba nti dayo ofune ebbaluwa ya police ojje nayo n'ogenda mba nfuluma bwente ebbaluwa ya police nfuluma omusirikale kyabanga nti olaga nti ebbaluwa ya police gye ngenda okunoonya ngenda ka police post kali side kyonaga nti ebbaluwa nzirina wano baluwa bagenda ku police post ne bazijja nga ziriko ne stamp lete 5 omuwe 5 nakuwa ebbaluwa ng'eriko stamp buli kimu nze nawandikako buwandiisi wali eri space yesigalawo enamba mati ogenda kuzaako namba ki bweti ne bweti n'oddayo wali kakati ulira ebintu nze banka gyenterekeramu gyenkoleramu pas gundi ka ATM kafunyefunyemu obuzibu akabanga akawera naye nga buli wengenda era following procedure nti leero nsanze bano 5 tuulaawo bakuyite wali ogende ate ng'olaba line etambula kituufu naye gungamba otya nti nira eyina omulimu gw'okuwandiisa bannayuganda bateka mu database ya Uganda omuntu bagenda ng'omukozi tali omu ng'omukozi tali omu si babiri bagenda mu omutwalo ayiseewo emyezi 6 baba wakulya naye nira erimba nira erina okwetereeza so nira nze kyemmanyi ebitongole bya gavumenti bingi nira yeetereeze nira koppa aba passport koppa aba permit permit yo yakikola etyo okulaba nti esobola okugira ne passport eterezeza kati ne passport eterezeza luli passport z'abantu zazimala emyezi 3 emeka ongamba nti aba passport n'aba permit bo bakikolako speed mudakiika 5 buli kimu nira yeetereze bo bonna bali wansi wa ministry yemu bonna bali wansi wa international obuzibu bwonna bwa nira teyina target neera negundi ewede tebadde na target ng'osanga abantu bwe bati manyi obeera ne target nti bannaye tulina okugaba national ID olunaku 20 ku sente eno kikakatako naawe okuteekamu amaanyi kituufu nino osanga owanira nga ali ku smartphone saa 7 ne ziwera kati awo ku Lumumba nagendawo kulumu nnyo omwana gwe nali ntutewo osanga omusirikale wa prison nga amaze emyezi natafuna sente naye nga erinnya lye nira yennyini yali sobya kati ekyuma okigira nga kisuweereza sente zibawunsinga ne zikomawo tezigenda wo nga wanaga nno yeggwe sekanjako naye nga wali mu system olimu S naye wano ku nira bawandika SM sente bazosobola zifuna kituufu kati omukazi wa poliisi naye nga ali awo naye nga bawaayo sente omusajja n'agenda okulembere ku ssaawa 7 n'aleka ekkooti mu ntebe n'akomawo ku ssaawa 10 n'akomawo ku ssaawa 9 ate namala n'asooka ne yeesokoola mu mannyo n'anyigaanyiga essimu agenda omaliza onyiga essimu nga ssaawa ziri 10 ku 11 ng'akugamba tumaliriza okukola so ebitongole byetereeze nira mwetereeze mu nkola y'emirimu nira erina okwetereeza ekyo nga bw'okirabye awo w'obadde Kampala yenna bwatyo bwafaanana n'eggwanga lyonna nkakasa n'abali abatulaba bamanyi ebitundutundu byabwe bwekiri era Kampala yonna nange nadde mu Kampala naye nga embeera bwetyo bw'erimu tugaba ddagala Katonda yawonya Sheikh Masunga ne Hajjati Jaliya basangibwa e Kawanda nga bayita mu kitabo ekitukuvu Kur'ani mu bakugoka okusoma dduwa ezigoba ebisirani ebya buli kika amajinni amayembe emirimu gyo gyafa olina olutwe oba omukisa gwe gwabula olina omuntu we yabula naye ng'oyagala akomewo oba oyagala kugoba mizimu ne balabe bo nga teweddeko sole ng'onoonya omulimu olina emisango mu kkooti egy'ettaka n'amayumba olina omuntu walemedde kumwe ng'obasigala omukyala oba omwami nga tolina kwagalwa ezo zonna ensonga n'ebirala babikolako bulungi nnyo basangibwa Kawanda Bombo Road oba bakubireko ku 0769 ku email info@masungadoctors.com ku website www.masungadoctors.com oba ku Facebook Masunga Doctors zino zoera 3 nze nga nvudde olw'okuba nti waliwo gwe mbadde mmanyi atutte kuki wali ne bankolako badde manyi nti owadde konze naawe bakunywe nankolako speed so wadde tosukkawo wano bano bendeseewo bazze 12 kwemu baleseewo naye kati ffe abamanya bwe tunaayitangawo bweyisi kiba tekikola bulungi tekikola makulu kiba tekikola bulungi tekikola makulu Bakagombe bagamba ki bannaaye Bakagombe Sajja yagamba wakola ensobi bakyali ebalwanagana na kibiina n'oyogera soosiyo yali kukula yini kuno ng'agamba yi kanso naye alimba soose yamuwadde information namulaba oyo bwe simanyi soosiyo wale soose zikuwa information nedda
nze kati ate siri ku eyo level era nze siri muntu nze olaba njogedde ekintu olede kiba kimaze okutuuka kumpi buli wamu okitegeera tugenze mivuyo mu kamyufu naye nze sources ezimpa amawulire but sources nzirina naye toddamu zo era sizoogera sebo kakati tugenze ku kamyufu KNRM connection yakyo ye baruwa ya President Museveni je yawandiika nenjagala nonde mu line up to now okay the more peaceful fraud free okay up to now a total of 333 persons have been arrested and 48 of these have been charged in court, 13 of whom are NRM district registrars and they okay in connection with the use of money to bribe voters. I watched a TV panel involving Wanu Kivumbi, who was saying that those who bribe voters are copying the example of Museveni, who normally gives the brownie envelope. Honorable Kivumbi, the brownie envelope Museveni gives to musicians and such cases is called kulongola. Mu bracket rewarding people for some work done. That brownie envelope is the glorious one. It is the official envelope of the Republic of Uganda, given by the President of Uganda to deserving the people that have done something that is of interest. Farming, singing, all of very elderly people I meet on the road. I gave shillings 5 million to a large group, maybe 50 of Bora dancers bebali abali bakalina ndowooza in Pentagon recently with their ostrich fathers, dress and very elaborate NB helping very old people. Okay, kiwedde kakati akamyufu KNRM wakalabye President Museveni yawandisa baruwa nga ye mulugunya kumuwanga Kivumbi ngagamba Kivumbi namulabe ku TV ngagamba nti abantu bana bagaba sente mu kamyufu abayigiriza simulala ye President Museveni kubanga naye agenda bribing abantu President Museveni nawandika baruwa mukwe mulugunya ogwo naliko ne Simewo Nsubuga ngangamba registrar we owekitundu kyabwe ali munda Kaweri prison na abatiniti ni abalala abakwatibwa okwemulugunya kwa president eriba na abagabe enguzi kubaga 3 mu 3 bakwatiddwa abala 10 n'okusoba bachajingidwa mu makoti n'ebirala Kivumbi kye yali ayogera si kyamu ku Museveni kuwanda Museveni yavayo naye n'ayagala okumwambalira tutandikirawo kakati akamyufu nakalabye era mulimu n'abeewaanye okugaba sente nga bagamba zinako ire wabalabye waliwo ne yabadde ku panel mu TV n'agamba nti nezino nazerabidde nzize wano nga simanyi nti waliwo ne kabanda akasigadde mu kooti n'akakola bwati wa 10,000 kandi kakati mwabadde mulinga mulimu obwana myaka 6 nawo kali mu line akoka omwana wa 10 omukulu wa 2 mwana wa 10 omukulu wa 2 kakati twalabye abagaba walaji nabo twabalabye Kayindo Tafire ne banne ba General Tumukunde ngabo bakutobugirasi bwa walaji gudeeta tukuteremu kakati ensonga ene y'okugaba sente ye yavuddeko emivuyo gino gyonna egyalabikiddwa mu kamyufu kubanga saawa eno waliwo petition ezisoba mu 300 era nalabye akulira ebyamateeka mu kibiina kya Barata mu NRM ng'agamba nti tugenda kuwuliriza emisango 56 buli lunaku simanyi oba bagenda kikola batya kubandi pano gye baba wadde eriko bannamateeka 43 so bagenda kuwuliriza emisango 56 olw'okulokola obudde bagiwuliriza okusinziira ku bujulizi obuleeteddwa balokole mangu obudde nti agwe bye tutunuddemu tetujja kuwa budde basobole okugitunuulira buli lunaku n'ensala bagiwe baleme kulwawo naye bw'otunuulira obumyufu buno engeri gye bwatambudde sente ezagabiddwa empikirivu kyobola abantu bagenda ne bagamba nti tulinda akasente akabannabyabufuzi tukafunako mu biseera bya kulonda bwekibeerera ekyo omuntu n'abeerawo ng'akimanyi nti mubiseera naye bakuwadde 10 mmeka emyaka egi kati 12 emyaka 5
lwaki osigalayo ng'okaaba nti tolina ddagala mu ddwaliro nga gwa akalulu ko wakatunda 2,000 era watolina kukaaba yes oluguudo walutunda 2,000 eddwaliro lwalitunda 2,000 social contract yo n'oyo gwowadde ye 2,000 yes kyekiri kye wayogera nti abalonzi bekkakkanya okutuuka ku mwekakkanyiza ne mwetuusa ku leve eyo okitegeera naye ne bano abalabikidde mu butambi nga bagaba ssente n'abo abeewaana bakwatibwe mbagirawo temukwata baligestwa bali bokka kuba baligestwa bali balidde ssente okuva ku bana abeewaana kakati Muyanga Lutaya waba yafunye yagabye ssente nyingi bwe zityo akalulu ne kamukuba gwe yabadde avuganya naye yagabye mmeka yagabye mpitiri yes kitegeeza oli ye yasinze okugaba eki it was bidding process yes kuba Muyanga Lutaya yadaga nti omu asobola n'okuva oba bw'omuwa n'alaba ng'oli agaba kweri line tannatuuka ng'ate asala ddamu eno bw'alaba okiseewo ng'ataddamu kati babadde mu kiki ekyo kati kye neebuuza kati akamyufu omuntu bamuwangulidde ku ssente si ku birowoozo bye oba ku nkola ye ey'emirimu mu kalulu kyova olaba nti bannamuganza babakubye bo tebakitegedde akabadde tebakategedde kati ye namuganza nga ali wali n'asindika akwata ekipande kye ye n'atuula wali ntiza obuwagizi kati ali mu miranga omwana ali eri anyigama ennaku zino amapeesa go ganyigibwa buli wamu so kati embeera eyo ereetera abantu ekisooka okumanya nti abantu be balonda tebagenda nakubagasa bano bennyini be balonda bwana amala okuba ebirayiro ng'omubaka wa Parliament era mujja kuddamu mu mulabe naliko n'omubaka wa Parliament omu constituency bagita Ikiiki yakubiddwa amuyita Paulo Kasolo Robert Kasolo bamukubya akamyufu constituency eriyo mu district y'e Budaka naye yaŋŋambako nti ssente abantu abazuukusa kiro mutwalo kiro mu busente bagenda bakonkona okoze biro okwogera sosi yo kolaki okumwogera yakyogera tuli ku TV tuli ku TV nagati ye bwatyo bwakola abantu babazuukusa kiro ne bakola ki ne babawo omutwalo kati enja akalulu kagenda okutuuka weyode balidde dda ate era ne babongera nga bali ku layini kati byo bino bya Muyanga Lutaya okitegedde kati kivumbye okwogera nti master waabwe ye President Museveni yabadde mu kati ate bakivumbye ate bo ze bagaba ate zo nnyingi nnyo n'okusinga ate bano ab'NRM mu balonzi kati ye kivumbye agaba mu balonzi ate neeno ku kaadi nasayo kati ye omukisa gwagenda okufuna ku luno agenda agaba mu balonzi wokka ekya kaadi yakimala yeyo omu ku banene kati ye zaategeka yandibadde agaba ku kaadi agenda zigaba Butambala kubanga era nabo bamala emyaka 5 nga tebalina kye bakoledde bantu kati nga ekimuyamba kugenda kugaba 2,000 13 bagulidde amalwawo mwenge bawadde walagi bwe bityo okitegeera yensonga lwaki olaba nti Kayindo Tafiira asobola okuŋŋaanya abantu ku lubalaza lwe n'agamba nti bannange mwampadde akalulu mwebale enkya tusinkane mu kisaawe mwe namba we walagi n'atamanya nti mubamulonze mulimu abasiraamu mulimu abatanywa walagi nga ate si basiraamu mulimu abantu ab'ebiti ebyaki ebyo nga minisita abyogera ebyenjawulo nga minisita abyogerera ku lubalaza nga kamera weeziri kyenkya walagi agenda kubatta tumukunde ye n'agula ebidomola bya walagi n'abiteeka wali ku pickup bajjako kimu ku kimu kamera ne zibeerawo ne basimbala yes kati bwe muba mwekakkanyiza bwe mutyo ng'abalonzi kuba kati bo osobola okusanga ebitundu ng'ebyo ebirala nga birina abantu abasobola okufaayo gye bali naye kati bw'otunuulira ekitundu ng'ekya Buganda kino kyenkulembera nga pulezidenti wa Buganda First embeera abantu ba Buganda gye balimu embi gye bamaze ebbanga ddene nga beekuyengeramu emyaka egisoba 20 kubaka tuli myaka 25 okuva 21 gwe simanyi walina emyaka emeka nze nalina 16 oyinza okuba nga walina ng'esatu naye waweri oweze 10 sikusinga nnyo sewata 21 okitegedde kakati era nali awo ena esatu kakati 21 Besigye ajja okuva 21 mpaka 22 yemyaka 20 mweki tulina fake opposition
eyamba obuyambi government ya President Museveni okubeerawo nga tebasobola na kulwanyisa bikolwa nga bino. Sokatudde mu kamyufu. Ati nga tebasobola kulwanyisa bikolwa nga bino. Ate bikolwa binani yabireese. Okite ebyokulya kyo buli bwe anti kati mwabali ku luddo luwabula government omulimu goki. Omulimu gwammwe kulwanyisa bikolwa nga bino. Naye ate mmwe musinze n'okubyenyigiramu. Mmwe musinze okubba ssente z'omusolo wala bajuzi wano President Museveni ng'abalangira. Nabagambwe mulowooza ze muyisa mu classified ziraga. Ziba zammwe. Zezo zembawa. Zezo zembawa wajja etteeka ly'emu ayine mufuna ekikumi ekikumi. Wajja kiro ne mukola bwemu. Kyabadde ffe ya President Museveni okukuba enduulu okulaga obutali bumativu ku muwanga bye yayogera ku TV. Yabadde mutuufu okulaga obutali bumativu ku muwanga bye yayogera. Kubanga naye muwanga y'omu ku bali b'enguzi nnambe talina moral authority ebyogerako. Talina. Kubanga y'omu ku bali enguzi kubalidde enguzi bamuwanga Kivumbi okukuuka ejjembawo mu parliament. Ojjukira wano ng'atuleetera ebiwulire eby'ekijega wano yagenda wali kufulapa buli eyalidde n'ataalidde sayini. Abantu b'ebutambala natukayo ne bangana naye banne twalabye abajegono twaludde okumula. Waliwo omulago bayita Idris oba Idris Mukiibi. Ndowooza ayagala naye kujjaawo. Ayagala kujjaawo. Kati gw'omaze okubba ssente z'omusolo nodda wali n'oligamba nti eyafunye sayini nga wano n'ataafunye sayini nga wano. Ku lupapula olwo yateekawo gwe walabawa asayini nga nti nafunye. Simanyi nawe byaggwera nze. Simanyi oba byaggwera. Tomanya ne twamukubira wano ku MS ne tumugamba wenyini we twasinzira. Tulambuleme kufera abantu mubbye eggwanga mulibbye. Sente kati obwo miliyoni 10 abo bafunira mu buwumbi bamuwanga Kivumbi. Ni bafunira mu buwumbi. Ogenda ogira bamuwadde miliyoni 8 ogenda ogira nti Ssenyonyi yafunye miliyoni 9 ate naddayo n'afuna olusanvu nga ayingidde akawumbi kamu n'ekituufu. Wano sente Ssenyonyi ze yabba kuba mutulaki ozimanyi. Ebyo bitali mu kkooti tebinaba kukakasibwa. Kkooti yawo. Ssenyonyi yatwala ddiini mu kkooti. Kati nanga antwale mu kkooti. N'abasobola okugatta kuba ate nze naliwo ng'azifuna. Yazifunira wa? Nze naliwo we yazifunira. Yazifunira wa? Yazifunira wali ku Mystery Hotel Ensambya. Ani yazireeta? Yazireeta ye saamumanya naye bizagira mu mmotoka. Zijja mu bisawo. Nga wendi kuba nali naye. Bw'aba yeegaana atwale mu kkooti n'akatambi nja kaleeta. Kaleeta tulabeko. Tokola propaganda. Nedda ssebo anti kati asooka ntwale mu kkooti nze obujulizi mbule. Kati bano kati obuli bw'enguzi buli mu buli kitongole kyonna. Gyeri gye twatandikidde mu Nnira. Mu Nnira. Okitegedde? Kati abakungu ba Nnira kumpi bonna okuva kwasooka waggulu okutuukira ddala. Bonna bali banguzi. Kubanga ennyonyi enkulu yeyigiriza ente okubuuka. Bano balina kwe balabira. Baba ne kwe balabira. Wala kuba kali mubaka kola nga. Bobera kati gwe director wa MS. Neba producer wa Foli Arnold nalaba ngo ina kyosika. Kati ye banakimu akola ati. Na yasika. Nedda. Obanyi we nali ne Simewo Nsubuga mu bine byenda. Oli aja kimu amugambe bwe tuba tuwogira nze go singa kuwanze close up. Byenjagala. Wogenda okulaba ngano kamera tekyuka. Oyogera takibusa kamera ati. Ate nga watu sekulevo yokulya enguzi y'amaanyi. Ani kye kugamba? Bwe nali ne Simewo Nsubuga nti obuzibu obuleese enguzi mu kamyufu. Ze temporary jobs. Emirimu gya kaseera nti oli bw'afuna akalimu katinga kano akakamyufu nga registrar akulira akakiiko byakulonda mwene alemu gubanga mugano ku ye kati era nakyo nkiraba mu Nnira kuba nakyo kya kaseera era bayina emirimu egyo emirimu bagibawa ne electoral commission etero bikola nega kati ke tugenda mu kalulu tugenda kubawayo emyezi 6 kyemanyi kati babawandiika dda myezi 6 okutuuka mu gwokubiri tuggalewo era otera okulaba nga bakayana sente zaffe n'okutuusa kati temunatusasula ng'akaluka ggwadda babala abantu mu kituufu ng'akaluka ggwadda temunatuwa ki sente temunatuwa sente kati ekyo nakyo kikulu nti abantu olw'okuba babeera ku mirimu naye ng'emirimu gye balina akimanyi nti guggwawo enkya akola ttaamu egenda kuba akimanyi enkya gukola ki gugenda tabeera ng'ono omuntu gw'otadde mu ofiisi ng'akimanyi nti kontrakiti yange kweri okuleka nga bangobye obanga ki okitegeera so kati ekyo nakyo kyongedde okuleeta enguzi Simewo akimanyi ne mukalulu akawedde ewaabwe ebyaliyo abijjukira yakuta kyakusatu era akamyufu kaamukuba luli yakwata kuno kyakusatu namugambe kati golooza ni yawangule naga nti ye tamanyi ngayongedde okuserevata kali naye atute petition mu gundi eyo tebagenda na kugitunulamu
Yeye yakutte kyakusa luli yakwata kyakubiri. Afadhali obwe kyokubiri yani. Luli yakwata kyakubiri mumuza yamukuba. Naye najja independent naye kasubire kuno tagenda kujja independent. Bwe twabuza Mau yalaga okwemulugunya mu kalulu akawedde. Kati yenga muntu agamba Kyagulanyi yawangudde. Kati nga tugamba Mau kakati muntu agamba Kyagulanyi yawangudde. Ne muntu yalita ina facts kwecho. Nandi kati yekali ye yayina side ye. Yayina bubezi side. Kati ono ngagamba nti akaluka bidonga nti ani yawangudde. Nenga yenyini agamba tamanyi yawangudde nenga agamba akaluka biddwa. Ni Mau. Mau. Akaluka biddwa. Watu amugamba muntu yagamba Kyagulanyi yawangudde. Yena agamba yawangudde. Gwogamba akaluka biddwa naye gwogamba ni yawangudde. Nga ansa tajina. Kubanga bakabye. Yagamba bakabye. Engeri gye bakabye. Nesiba onsubuka naye ali moyo leva agamba bakalu bakoze ki? Bakabye. Tamanyi yakutte kyakusatu. Tamanyi yawangudde. So singa tebakabye yakutte ekyokusatu yaddaja kuwangula. Kyewali mubuuza nti singa tebakabye. Era gamba nti singa emibyo tegyabadde mu osanga nze nandiwangudde. Kakati ebiseera ebisinga mulimu abantu kyengambe nti wali abantu abatutte petition nga tebasaana zitwala. Era ennyingi nnyo zigenda suulibwa mu kasero. Kubanga bajja kulaba nga tewali muvuyo gwabaddewo tewabadde kugaba ssente. Abantu abasinga babakubye. Alaali naye olwa opportunity walabye Nabbanja empize bamukubye wali nga agezaako gamba nti mulangirire oli. Bamukubye empirwa akogezaako gamba aze kutale center bamulangiridde dda n'agenda. Yino obululu bwe mitwalo 10. Kati ng'ayina gwayagala naye ng'ate gwayagala teyafunye kalulu kamala. Kati gwayagala dda wali amukubira Nabbanja nti nze King Maker wane mu Bunyolo kanzije ng'ayingirawo n'emmotoka ze omukulu abasirikale nga batandika okukola bati musembere. Kati oli gwe yabadde tayagala balangirire ng'ate ye alaba yakoze eki. Nabbanja jaga irangirire oli akalulu kawedde ate ogira ki? Oli yamukubidde essimu yafunye obulu obutono. Katonda yafunye obungi yabadde omutuufu okuwangula. N'amugamba tonda banga. Kati ye najja n'amusemberera nga abasirikale balowooza agenda kwogera bwogezi naye. Ani yakubye Nabbanja? Eyawangudde akamyufu ako. Eyamukubye oluyolu. Nabbanja ninga oluli ne tukuleetako ekipaapi. Oluyi lwabadde lw'amaanyi muganda wange. Era omusajja bamulabe bamuyuziza abasirikale esaati ze nga bamusika okuvaayo omukulu. Naye bo abasirikale ewaliwo yadambuza nti babaddewa tebategedde. Bw'oba olina abasirikale abakukuuma n'enzija wooli ng'ate balaba nti tebavaako bo basembera na busembeze eri. Nobagamba muleke. Kati bw'oli bwe yazze ne baga nti agenda kwogera naye ng'abantu abakulu babeeko banyumya. Namusabula. Yagisaamu kati bagenza okugira ng'empinga 8 nga Saba minisita. Nini nakusa oyo musajja gasaba minisita gakabagako. Musabadde musajja nenga alina omutima. Wanga masasi gali gasomulira waawo. Tekisoboka. Wanga kisoboka wali. Babadde tebakkiriza kuyingizaawo omuntu. Era abakuumi ab'emmundu basigadde bweru. Kati bano abasiga abayingidde bano abadde basobola okugamba abantu ate musembera Nabbanja alabye Olori lwadde lw'amaanyi naye Lemon tekuba omutwe Nabbanja sirapu sini kakumi. Kubanga ebyo yabikola mu kamyufu wali nga balonda ssentebe wa district owainaare. Ojjukira nga agamba balangirire Fred Byamukama no minisita omuteezi w'ebyengu. Mulangirire oli era ne balangirira. N'oli n'abivaako Mwesigye gwe baali bavuganya. Mwesigye Kifranka. Mwesigye ono omusajja wa Muwozi. N'abivaako nagamba bamulangidde Byamukama. Sina buzibu. Naye kambalinde mukali. Kadere yamukubye. Yamukubye. Ye yamusabudde oluyi. Amugamba ate bojogeza na futotula muntu. Bojogeza na futotula muntu. Na luli nakuleka. Hale ne wano numbyewo. Omuntu gwayagala balangirire munafu. Ne luli walangirira Byamukama nga si yawangu. Naga kirina kireka kino sijja kireka. Ne lumulya. Kankube go wawuliddewo nga Museveni alina ne byanenya. Nti oba era mu baluwa ete yanenyiza. Tebamukwata nako tebakola ki. Museveni ye yagayoga nti oyo kye yakoze kyadde matabuta. Kubanga ononya ki ku polling station nga bakulangiridde. Mbulukuba olisaba minisita. Mbulukuba olisaba minisita ebyo bikola mu kalulu. Nte bikola. Tuli mu kamyufu kenaalemu nawe oli munnakibiina. Oli member nga. Ekifo ky'okujjota baganye. Ate gw'otekawo mbeera nti langirira oli. How? Emboko empine zimuyitamu. Naye oluyi lwadde lw'amaanyi. Oluyi lwakusaanidde Nabbanja. Lwamusaanidde. Oluyi lwadde bulabe. Lwabadde vaawo mpitewo.
kati ebikolwa eby'abantu abalinga Nabbanja bye byasinze n'okutabula akamyufu kano. Abantu ne batandika n'okulangirira abantu abakyamu kuba waliwo abanene abazze. Omunene najja ate munnaye alina amagye kati lijesitwa musajja wattu bamujja neyo mu kyalo naye n'omuntu akuumibwa amagye tamulabanga. Oli bamusindika mbaka mu parliament agenza okujanga minister amagye gamwetoolodde. Kakati namuga alangirira. N'alangirira omuntu omukyamu. Omunafu atawangudde. Okitegeera katunulire byali esembabule. Emboko ya nyoke sembabule. Lwashande n'aleeta balakisi yonna eyekasijagirwa n'agiwa wayo. Kati ogiyiye mu kyalo mu bantu ab'ekyalo bwe batyo nga bwe bafaanana. Lwashande ate bajja mulekayo. Emboko n'ekaaba. Mukana akalulu akabona bajja mulekayo. Gundi yakoze petition naye bajja muleka. Petition yagikoze naye wano omanyi mukabona biba biralamu. Ye yagambye petition bwe mukuba sekikubo amulinda nga bamaze omulangirya nga wangudde kali akabangi. Kwata ina mpapula. Nese chikubo era ndabadde independent laso omujjayo. Solo omujjayo. Ajje independent. Anti yagamba ja kwesimbawo independent. Naye bwa singa gundi awangula. Ajagenda mu parliament. Naye mpapula za Lwashande gundi yazikakasa. National Council for Education. Kati nategera bebe bali mu system yazikakasa. Ekizibu kya nalabese kubanga nze nazitunulidde. Nagambye bano bazikakasa basinzira kuki. Nalabese mujunga agamba nti ebyatuuka ku Sekikubo ye yewunya nti Sekikubo ye ne kakati tali contented because ye yali plan. Yali plan. Sekikubo kyo yali ayino. Yali plan nga plan eriwo yali yakuba Sekikubo mu mbeera yonna. Okitegeera. So ekyaleetedde emivuyo gino gyonna si bali just trouble. Obuli bw'enguzi sente zaagabiddwa. Eyabadde tasobola kufunayo omunene alagira nga yali ajjana kisawo kya sente. Nakisteka namuga milioni za 5 litazirabanga nako nange nabadde ne simmeewo nangamba zo sente baziga zatambudde bati yasinze okugaba eyafunye yawangudde. Okitegeera kati petition zizino ze batadde eno tezigenda kuvaamu nnyo kyamagezi tezina ze sikiraba era kye balina okukola nga kubanga yangamba petition zizino tezigenda ku ebitundu ebimu zisobola okulagira akalulu kaddemu naye era tebikola okusinziira nga kati gye bagenda okulabirira akalulu kaddemu yewa wali tight Matiya yafunye obululu emitwalo 3.8 mu 5 ono nafuna emitwalo 3.8 mu 4 akoweka takali tight olina kyoyogeddeko kiri ekya nti waliwo abefula ba king maker mu bitundu bonga balwana ntalo abo be baleese obuzibu asa yesimbyewo nengamba sani oyo ne bwa bafata ja kubeera tajja kwata flag eno kamutekeko anodi kati bano bamuyanga lutaye ekyasinze ebise okubasuula naddala abantu abava mu Busoga kulwana Kadaaga kati Kadaaga nagamba ebisawo webiri kubanga nga Kadaaga mu kalulu center azita anekitali ekyo Kadaaga ayina structures naye center era azita ate n'amaanyi agakola ki agalina kati ekyo kimuyamba okulabanga abantu bano asobola okulagira ebintu ebyenjawulo ne bikyuka tagwe egindi gundi ayitemu esitambayo tompagira kabakube gundi kabagire bati kaba muganza badde yadde wa Kadaaga abadde yadda namuganza ali wa Kadaaga tawagira anitamu tawagira era vaawo mpite wagenda okubeera mu kalulu ka Seeki Kadaaga okujja nga bamukakanyiza Anita Mongi kizibu okumukuba akalulu nze nkubuli akalulu kaki kana ka Seeki akabakyala akada Anita Mongi wabate bamujjemu ajja kuba Kadaaga akalulu wanga ngojeko region ya Busoga siyo kayeronda Kadaaga talina manyi Busoga wo era bogende eyo muteese eyo gundi gyavoona Anita Mongi kozikana akosa sente era buli yabadde tawagira Anita Mongi eyo yagudde kyo nayo kikulaga abamu tebakozesa maanyi gaabwe abamu bakozesa maanyi ga ssente ate era bwe kiri era embeera mu embeera nga mbeera mbi nnyo nompa omulimu kati gwe nsobola okwerabira bongamba nti olina okulangirira gundi tosobola so amaanyi ga ssente awasinga obungi ge gakoze Matiya Kasajja golaba alaja nakati yagulirira bugulirizi mu kalulu akawedde okuyita wano opposite najjamu bakande n'abagula abala ne babawo emirimu yali amuvuganye nnyo bamuwa omulimu oba mu National Planning Authority ne bamuwa omulimu eyo yeye nyini yagulirira kati saawe naga alajana mbakamyufu
Mwenguzi simanyi president yose byatuleta. So enguzi ene zze mu byobufuzi. Ebibiina byennyini nabyo byennyini bisetinze obuli bwenguzi. Kati bwogenda mu bibiina nga Nuupu. Enguzi eri wali enyoka bunyosi. Sente ziyitingana buyisinga kuva muono ne zidda muono. Nalabya nga bagamba nti Nuupu atengezi asafari akamyufu okugabira kadi ku kitebe kikola kisevingako obulamu bw'abantu obudde tekikola kubanga ogenda kuzaayo abantu kati yo NRM manyi lwaki kati okimanyi fulaga ya NRM nga tebalina gulawo kati kankubuulire omanye ekibi ekiri mu ekyo nakugamba juzi nti ababaka abakyala bonna kumpi abava mu Western baba kubakalo abasinga babiri kubasatu be basavaive kati abo bwosinziire eno osobola okuba makadi nga bainkambe obawa kati bwobawa bali ba independent bagenda kujja babakube kuba bawadira kuba bagenda kujja babakube bakulage ng'ebyali ekisolo we byali kati ate NRM teyagala ba independent bangi nga ba NRM leaning kuba omuntu ali independent akola yekyaba yagadde okukola tomubaako na control yagamaze siri we NRM siri we FDC siri wa DP ni independent kati singa sente ezo singa bagamba nti akamyufu ga NRM kagabiwa bwe kati ne bandi agadde biliyoni okugisaba wali ku kitebe buli omu yali ajja kusobola okugifuna uyanga utayandikeze wa Mozi namugandi wa Piero yu nyamba akawumbike bagala wali okunangira ne musajja batumuyanga kakati embeera eyo ebeera mbi nnyo kubanga ereeta ba candidate ab'ekibogwe ne mubateeka mu bantu ne muuzikanga ng'ekibiina kifunye ba independent bangi okitegeera Nsanja yalina amaanyi mangi ku ground Entenjeru South ne bamu makadi kati ekibiina kye kyafunamu kyekyafunamu nenda mutawe saka Jowani ekibiina tekyafunamu olw'ensonga bali bajja independent ne sente ze mwandi baddemu kati miliyoni ebibiri ze bafuna eza buli mwezi obuwumbi omwaka obutaano mu obukadde omusanvu bandi badde bongerako eza Namutawe n'eza Nsanja ekibiina kiba kizifiiriddwa kyobola ebibiina tebyagala ba independent so ekyokugaba kaadi ng'ogigabira ku kitebe ate kyabulabe nnyo eri ekibiina kubanga kuba kati gwe bw'obala bubazi ssente bano ba candidate ze bakuwadde no ate n'obagamba mugende mufafaagane n'abantu eyo kati abantu ne babeera n'obusungu ne baga nti Matiya gwe batuweereza ffe si gwe tubadde twagala tugenda mulagako kati abakyala abava eyo mu Western abo bonna babanga babaddeyo abakyala 20 aba district 20 nga ze ziriyo baloboolese ba independent 20 bayitiridde mufiirwa botalinako control mufiirwa kibiina kifiiriddwa ssente tobaate ku control kubyogalo yisawo mu parliament okitegedde oli taswala kulonda kyayagala wa independent munyivu eri ekibiina wonna wabadde osinzira okubeera ng'otulaba olunaku olwaleero ne Hassan Nsubuga tukomye wano tugenda koma wano leero tutandikiraawo olunaku olulala akuume atakuumira mpeera